kansubira nti omukulu Kasuku atuuse. Message ya Kasuku yino. Ngenda kusambwe n'abasajja n'abakazi ababeera ku social media. Omwami omumanyi bulungi nnyo munnamawulire akola ku Dembe FM ndowooza ne ku Spark TV. Amanya ge ye Katende temumanyi Kasuku. Yabadde ku program ye mu ngeri recorded yabadde live. Sina information gimwagala njina no sina gitukako. Nkyali ku kigula juluji kya mawulire. Tugamba nti azale biki byakiwongerera naye tutuuse okuba tugenda tandika okweyawula ku bantu amuno okubanya entegera yaabwe entuufu. Tutya nze ku kintu kyonna ekyabadde osigenda kunenya Tamale mirundi wadde okunenya mutabani we Junior. Nedda omusawo gonna nguteeka ku Kasuku omusajja yeyita Omuganda Katende. Mbuuza lwaki ekisookera ddala musajja Muganda aludde mu Buganda bamuzaliddemu akulidde. Naye ng'akimanyi nti omusajja gwaleese okujjako interview wano musajja mutamiivu tu ali mu stage esembayo egweddalu, ali mu last stage egweddalu. Bwe tuba tukola interview mbisere bisinga nga tugenze mu medical examination bakubuuza muyina chronic disease ki? Kati family y'abasajja erina akajabangu, family Tamale mirundi erimu akajabangu. Yensonga lwaki nti bakubuuza temuyina chronic disease ki? N'ekyo okugweddalu bakibabuuza mwali mu family mwali baguddeko eddalu. Oyo musajja ali mu stage esembayo egweddalu. Ate era kiri musaayi n'omwana mumulaba naye era ke kawuzi kakutte. Bw'aba ayogera tategee ebigere byayogera tabikwatagana akeera ku makya kuyika ndusu n'ayogera ebigere bitakwatagana kuga psycho yemu. Omwana psychopath ne tata psychopath. Kati sigenda kunenya Tamale mirundi kuba tumanyi nti ye mulalu era ali mu stage esembayo agweddalu. Yensonga lwaki bw'aba ayogera aluma amannyo akankano mumwa kubanga aweddeyo ali mu stage esembayo. Obuzibu bwonna ngenda buteeka ku Kasuku. Video eyo teyabadde live, yabadde recorded. Video eba recorded kiba kitegeeza nti yabadde alina okutuula awuliriza omusajja byayogedde ng'omusajja Omuganda either bwe yandibega bivuula Ssaabasajja Kabaka teyandipostinze video eyo. Naye yagenze mu maaso n'alicordinga video n'agyeditinga bulungi n'amala n'agita ku YouTube ne ku TikTok ne ku Facebook n'etambula. Kitegeeza nti ye yabadde awagira ekikolwa oli kiyakoze. So tuleme kunenya ono butumanyi nti already psychopath mulalu ali mu stage esembayo egweddalu kuba ali mu interviews agambi bamukubako mawulire nti yagwa bamubuuza ekyakusula nti omusawo n'amugamba nti olina stress nyingi. Ezo si stress, stage ezisembayo omuntu okugweddalu zaalimu era n'omwana gyayolekedde. Kati obuzibu si bw'oli gwamanyi nti mulalu. Obuzibu bw'ono eyatadde kamera n'alikodinga. Imagine waliwo okugamba nti ekintu kyabadde live tosobola kitangira. Naye ekintu kyabadde record kuba akozesa kamera zino eza bulijjo na recordinga. Bw'okola video ng'eno ogiyitamu. Bw'omala ogiyitamu nti kino kiyita kino tekiyita. Naye omwami teyavudde ekirina kye yakoze yatadde video bulungi nnyo nga musanyufu nnyo. So okwetonda kwe tetulina we tugenda kukkiriza mu Buganda oba mu Uganda kubanga yakikoze akimanyi. Singa badde akimanyi nti omusajja kiyakoze kikyamu ekyokuvuula Obwakabaka okuvuula Ssaabasajja Kabaka yandibadde tata video eyo. Naye yakikoze akimanyi kubanga oyo mvubuka ne mukwagala ssente tamanyi wayembega nambaga ayagala nnyo era akyogera mu video ze nti sebe wali ssente buli kimu nkikola. Tukimanyi mnye nti yo seringa n'akutta asookako nakitiibwa kyo kifaananyi kyo mu public agenda okwagala okujjawo ng'ensi emaze okukukyawa nga tolina kyogenda kuzzaako. Kati ekikolwa ekiyakoze kyabadde kisasulire nkiddamu. Ekikolwa kye baakoze kyabadde kisasulire temulowooza nti kyavudde mu bbanga. Nze tosobola kubanga ogenda kuvuma kitange n'enkutunuzaamu kamera n'okola ekikolwa kye mmaza n'empostinga. Ekyo kiba kikyamu kubanga Ssaabasajja Kabaka mu Buganda ye taata ffe ffenna. Kati okwetonda kwe tekujja kukola kubanga tukitegedde be bamu kakundi akatambuza ebintu ebivoola abantu abasinga obungi mu Uganda kubanga banoonya ssente kikigendera kyabwe. So oli temunenya mumanyi nti oli psychopath. Essaawa yonna bajja mutwala butabika nga agudde eddalu kubanga family yabwe erimu akazoola kambaaya n'omwana mulaba naye akambaaya kali mu 25% kaloadinga. Kati oli bw'amanyi nti oli akambaaya yakakoze omujjako tya interview n'omala n'ogita. So
ebyo bye bintu byenjagadde bategeeza ku nsonga eyo era njalabaga nti omuvubuka Kasuku omwegendereze nnyo yensonga lwaki ne musuuza yakukuba enguumi olw'ensonga nti yali ategedde nti entegera ya munguuba oyagala nnyo ssente olinga amayembe ga nambaga bw'oba tewasobodde kusengejja vidiyo eyo n'ogita kitegeeza nti weetabye mazina g'enkima okula nti Ssaabasajja Kabaka atolebwa ekitiibwa nga tovanga wadde kola post emwagaliza kusuuka wadde omwagaliza ekirungi kyonna obanga tukimanyi Museveni bw'ati bwakola